You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Kyakitiibwa nnyo abooluganda okubanga tukumanye mu nnyumba y'Omukama olunaku si lwa Sande naye olunaku lwakutaano, era mpulira obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa obw'amaanyi okwogera olwa famire yaffe, famire y'omugenzi JW Sentamu n'abamuzaala ne be yazaala, be yavaamu n'abamuvaamu. Tuli basanyufu nnyo, tuli basiimu nnyo eri Omukama Katonda okututuusa ku lino ekkula. Ffe tuli Baganda era tuli Bakatoliki, si lwa kubanga nti amadini amalala oba amawanga amalala tetugatwala nga kikulu, naye kino kyogedde kuba tukyenyumirizaamu ate tuli mu kijaguza olunaku olwaleero. Jjajjaffe Yozefu Walakira yagattibwa mwene Ekereziya mu myaka gya 5. Kitaffe Jackson Williamson Sentamu naye yagattibwa mwene Ekereziya mu myaka gye. Jjajja bamugatta mu gyana, taata bamugatta mu gyankaaga. Nange kennyini nagattibwa mwene Ekereziya. Kyakitiibwa nnyo nti ne muganda wange, mukwano gwange Nyanzi naye agattibwa wano, era tulina essuubi nti n'abaana baffe n'abazzukulu nabo bajja kugattibwa wano. Ekyo nno tukyebaliza Omukama kubanga twagadde nnyo era tufube nnyo okukuuma ennono zaffe ng'eggwanga n'ennono y'Ekereziya. Ku lwa famire, ku lwa bajjajja, taata n'abaana baffe, twagala okusiima mukulu waffe Nyanzi, weebale kutuweesa kitiibwa, weebale kwagala Ekereziya. Omukama akuwadde byonna omuntu by'ayinza okwagala mu nsi. Akuwadde obugagga, akuwadde ezzadde. Wandibadde okuwagala nti n'ogamba kati ate nkyayagala ki, naye okutwala obudde ne weewaayo n'ojja mu maaso ga Katonda n'otukuza obufumbo, ekyo no kyakitiibwa. Ate ffe Abakatoliki tebibeera simple nnyo ng'ebyabalala, kuba ffe tulina gye wandiise Bufumbo College, kubanga kumala na kusoma muyigirizibwa mu Tuesday class fena mwe tuyita. So okuba omwetowaze n'oyitamu eyo process yonna otuweeseza nnyo ekitiibwa, oweeseza nnyo Ekereziya ekitiibwa. Naye n'okusingira ddala otuwadde kye tuyita moral authority okukiraga abaana baffe, kuba abaana kyebakola kyo bagambe bakola kye balabye. Tulina essuubi tujja kuba ne confidence okubiriza abaana baffe okutambulira muno n'Ekereziya ne mu kitiibwa ky'ensi, okuwasangana mu kitiibwa ne mu butongole. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ebisigadde tujja byogera kuba tulinayo ate pate y'amaanyi olw'eggulo, naye tuli maaso ga Katonda nzikiriza ku lwa bannange bonna, ku lw'enju ya Sentamu, ku lwa famire ya maama Nalunkuuma, Ebukojja, Ab'Endiga,
bakiikirire okwagaliza essanyu mu bufumbo bwo, okwagaliza emikisa, okwagaliza okuganja mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ensi. Osisinkane okwagala, osisinkane omukwano, osisinkane ekisa. Tukusabira okufuna okuganja mu maaso g'abantu, naddala mu maaso g'abalonzi. Okwagaliza emikwano emirungi, emikwano egikwesa ekitiibwa, emikwano egikuwabula. Tukwenyumirizaamu nnyo muganda wange, tukwagala nnyo, tukwagaliza buli kirungi ekiri mu nsi, naye okusingira ddala tukwagaliza essanyu